Mbana basomesa naye babawasa ajja kusanga omulala abarukuya abarukuya namuswa alya ku buswaze anoonya mu bano bajjanja babano era singa obanga wetegereza abarukuya abatakikola batusaasire batusonyiwe nnyo tusobezza naye nga abarukuya enamba ndowooza 98 ku 100 namunswalya ku nswaze era osanga omusawo apanza abo abakazi naye nga bonna tebaliiko bbaluwa naye buli ajjanga mulwadde afuka mukazi buli ajjanga mulwadde afuka mukazi buli ajjanga mulwadde afuka mukazi namunswalya ku nswaze Umar ibn al-Khattab si bwatyo bwe yali Umar ibn al-Khattab obukulembeze bwe bwonna bwali busiraamu nga talina wadde wajeriramuko bwati era Umar bwoyo gwolaba oba gwotegeddeko n'okusaala tarawiya eno ey'omumizikiti yagiteekawo nabbi yagisaalako mu muzikiti jamaa nabbi tagisaalanga mu muzikiti jamaa nabbi yagisaalako olwasooka naye kama naasaala ogwokubiri abantu ne bamwegattako ne bamukuuma ogwokusatu nga bajjudde omuzikiti n'atajja ne bamugamba enkeera nti waye intadharanaka wala munaraka twakukuumira ensi twakulabye n'abaddamu n'abagamba lakad khashiitu an yufrada alaikum wala mastata'tum natidde teswale eya tarawihi eyo egenda balaalikibwako ate nga temujja gisobola abe kujja ogwokusatu n'agisaaza lajaalaha Allahu azza wa jalla wajiba wala mastata'na yandifudde swala ya tarawihi nga teeka ate sitwandisobodde kati nabbi yasaazaako tarawiya mu muzikiti kijje kunza olwaleero yadde kino kyolaba tugamba tusome ejjuzu aye nabbi yagisomerawo ate wali yasaliranga waka era nabbi yasalira waka kaakati abantu bagendanga mu muzikiti buli omu ng'asaala bibye onaasalira wano oli asalira wali nga teri jamaa ku mulembe gwa Abubakari bwe kyali mulembe gwa Umaru ne bakitandika bwe batyo kati Umaru atuuka mu muzikiti ng'alaba ekifaananyi ekiri mu muzikiti nga nekyenyuma n'agaa ati mwe musembere wano okuva olwaleero onwards teri muntu kusaala omu mulina kusaalira mulina kusaalira wamu teri kusaala omu era n'alonda Ubayy ibn Ka'b radiyallahu anhu n'amugamba ati gwe kulembera abantu abo basaaza n'asaaza era eswala bweggwa oli kyeva agamba nti ni'matu bid'ati hadhihi waye bidi eno nga kibadde kyengera eno badde bid'a na bidi yagikola naye ate ni'ma kyengera kubanga Umaru yabagatta n'abawa imaamu ogwo era okusaala tarawiya mu muzikiti kitandikirawo ku Umaru naye nga eri emabega yonna tekyaliyo n'olwekyo Umaru ibn al-Khattab yali musajja wanjawulo alinga ekkubo erigenda mu ffumbiro teriggwa buwoomi buli kaseera oba lyagala ogendeyo okebere eddigobe liyidde oba nedda nolwekyo Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu bwetubanga tumwogeddeko Allahu akbar oyinza okugamba nti ya rabbi oba tweyongere oba tukomaawo naye ngaoba okyaliko Umaru era abakulembeze bano bonna singa babeeranga Umaru eyakeeranga ku makya n'agenda alambula obutale katale ku katale mudaala ku mudaala anoonya ebintu bibiri ekisooka ali mu katale asuubula wayiza okusuubula watu naakwega okusuubula era bwemugamba nti sinaakusoma kusuubula galawo genda omala okusoma okusuubula ojja kubba abantu oba naye banaakubba ekyokubiri kunoonya haramu
mizaani zepima etya quality y'emmere gy'otunda eri etya ebbeeyi gy'otunda eri etya byonna ebyo Omaru yagenda abikebera katale ku katale mudaala ku mudaala emboko n'enyooka kasana ne basanga obuzibu nga buli mu bizinesi yo ng'obba abantu nga kibooko enyooka supa otaddemu kayiso naye kati fesitaawe ntowaana bawaane teri muntu atamanyi nga mu indasitule abamu ku basuubuzi abaliyo babbi bakimanyi nga babbi naye Uganda eyaffe abantu batunula butunuzi kati ayombayombako oyo gwe kiba kirumye nnyo banasanga musajja mukulu omusajja wa Nkubaawo ng'ayomba ku muvubuka eyajja n'apangisa awo ente zaali 10 n'apangisa ente ne bazeebasa wansi n'azisa ekiso ku bulago n'ebipande kamera nga weeziri bafukuta oluzungu lungi bwe ruti bwe bambala ente ne bazita ne zigenda firimu ewedde babbye alumala nga bagula Subaru nga bavuga naye nga babbye asanga omusajja mukulu awo ng'ayomba ebabikolera omusajja wa Nkubaawo nga bayomba zeninga nti Uganda kati ffenna abantu babbi kubanga omusajja bamusibira Bowerhall nga ya 10,15 nga bagisibye mu maka ge ne baleeta ekidomola ekinene ne bakisaamu munda omwo ne basaamu payo ne baziwa siraabu nga biri mu maka go ne bakuŋŋaanya n'obwana ne batandika okusunda amazzi abaana nga bagamba barakalaawo feekum Omwarabu n'afuna ebifaananyi nti bo weewedde nkera ogenda okunoonya amazzi nga gali gabaye mu duramu eri wansi gaweddemu nga firimu ekomyawo agenda nabikola ewalala kati Uganda ffenna tutunula nze kati yusiranyina Bowerhall esiwuuseemu oli yayitaze nti sanga tukole eddiiro konzeeriwa naga nti bowe eno tugikuba akalangi konze naye gwali aggaye nti amazzi gaganye okujja olw'erangi amazzi tegalinagana kujja lwa langi gwe bowe gireke ayagala asiige wano akalangi aseeka ekipande aweereze omusingapo amanye nti oba yali afunye sente nga zakulongoosa bbowa muwarabu ki oyo azireeta ezo ez'okulongoosa mulimu nakuwezeza kulongoosa Mungu atusaasire ku mulembe gwa Umaru ogwo omuzannyo gwali teguliyo yadde akatono ogwo tegwaliyo yadde akatono naye kati omuzannyo galega guno oguli mu kwatu wakati wa Haji ne Hajati embooko yanditokose omulembe gwa Umaru tegwaliko kusaaga Umaru radhiyallahu anhu yatambulanga n'akubuuza nti gwe otodde zaka nti sinnaba olina kugitoola ddi ddala mu kaseera bwe kati ku ttaka bba emigo gyo 10 ta'zir zaka gitwaleyo era abawandiisi b'ebitabo bagamba nti ku mulembe gwa Umaru bakuŋŋaanya zaka n'abantu ne batuuka n'okuga zaka n'ebeerawo nga tebalina we bagiteeka mulembe gwa Umaru zaka ng'ejjudde eti ogaana okutoola zaka onoobeerawo mu nsi ya Mukama eno naye kati ebyessaawa eno kati abatoola zaka bwe twewuunya ajjeewo omutima niyo omusiraamu yanyene zaka emiliyoni 13 zakatul maali nemubuuza ozibaza otya naga nti seka nzibaze era byenkola mbimanyi nzibaze kati oyo tumwewuunya eyabasereebu ku mulembe gwa Umaru atatoolanga gwe beewuunya ku mulembe gwa Umaru atatoolanga zakatul maali nga gwe beewuunya naye ku mulembe guno
agitoola gwe beewuunya kubanga abasinga obungi tebatoola kyeka biji nkutegeeza nti zakatul maal na bino bye tulimu bino okubonaabona n'abaana b'abantu bamulekwa bandi singa abasiraamu bali batoola zakatul maal n'ebizibu tebyandibaddewo. Sheikh yogera ku okulembeka ku mulembe gwa Umar. Umar ibn al-Khattabi radiyallahu anhu agenda muzikiti okusaala asanga omusajja ali awo abeera ku subhanallah ali ku azikari mu muzikiti eswala bwegwa ngadda ku basiraamu bannange munyambe nasikayo omuggo namuyisangu ezembuya ezowembuya ano namugamba nti ya hadha inna as-samaa la tumthiru dhahaban wala fidda musajja gwe kimanye nti eggulu teritonyesa zaabu yadde feza eggulu litonyesa nkuba genda okole bamkuba emigo ate muzikiti yasigalamu naye akati ffe aye tulinga abagala okusapootinga abalembeka kubanga buli ajja abantu bamukwatibwa ekisa era kabinya oyagala okutegeeza nti oli wajja okusaba obuyambi abeera ne backup abeera ne backing yes ey'abasiraamu bo era n'omugamba nti gwe siikuyambe simatidde nga abasiraamu bajja seeka wandimuyambye seeka omuntu oyo aliwobi wandimuyambye kati gaana okumuyamba olabe nga bakutandikako seeka alya sente kati abasiraamu twabakola omwejo oba n'omusiraamu ng'alina amuyamba naye nga oliza amuyamba zirabanga entono. Waliwo omukyala Mungu amusaasire alina muwala we ndooza ali ku kyeyo yamulekera omuzzukulu